full figure yasoka mu association ye Dikenzo gwenga president w'abayimbi tukusaba busabi musikulininga abayimbi kati sura kuganti omuntu yagwadda yafuuka buloga nenga mukyamubalira mu bayimbi eri abayimbi nga bafuuka ba buloga eri abayimbi nga babivaamu basamize abayimbi abayimba kadomu mubalekere obwakabaka bwa Buganda bubaawule nimwe nate muyinza kukulumukwa ku Serini Hotel wa Genosale nti mwena muli bayimbi ekisinga okunnuma abatudde mu bifo by'omu maaso si bayimbi nino nsanga full figure nga naye atudde nti muyimbi ng'ennyimba ze ne ku memory card tezijjaako ntono nnyo mulimba nnyo Dikenzo mulimba music industry mujonoonye separate musicians bapukamingi mu bakole n'abaagwa negobera otwo omuyimbi nga n'omugenzi radio akusinga amaanyi mu mabaala bakuba ennyimba za radio naye omuntu ennyimba ne ku memory card eya wano nedda nammwe eggwanga mulikoze mutya ate so gwe gogo okw'omulanga gwenkubira Dikenzo nti twawulemu abayimbi n'abaali baagala okuyimba manyi waliwo abaali balina ekirowoozo n'agezesaamu association ebeere y'aba artists real artists nti omuntu wamma alina ennyimba zitambulira ku flash si memory card omuntu nobadde ennyimba bbiri kati full figure ennyimba ze ziriwa full figure ozunga nyenda busaabala maama ewaffe kati mu association yakolamu ki kyovulaba nga muganya okukwatagana singa leero bakeera ne bayita balooya eyaviramu muya wano tojja singa leero Uganda Law Society gati balooya mujje bw'oba amateeka wagasoma muya wano n'obivaamu tojja eyakoma muya tutojja baba is a serious people nekati Uganda ekizibu kye tuyina bw'oyita abantu n'abayina ekirowoozo bajja tetugambye nti abayina ekirowoozo ky'okuyimba tetugambye abaali abayimbi ne mukola amasabo oli muyimbi wafuuka buloga lwaki tolemera mu mulimo guno ogwokubiri gw'olina full figure buloga takyali muyimbi bangi nnyo abali mu kategole eyo so mukulu wange Dikenzo tusaba ekintu ekyo mukitereezeemu nga association ekyokubiri nalabayo ab'amawulire abamanyira Shiba mbu Shiba yatwogeredde bubi simanya Shiba atumanyira mutwalize muli olugezigezi mwe temusobola kutegeera nti Shiba bw'atyo bw'ayogera ninga bwe mutemumwazi ogw'okumumanyira mbu Junior tetukutegeera kati mwamala ne muntegeera manya ab'amawulire abamulina olugezigezi mbu baatwise essaawa mwabadde mulagawa mwe mwennyini mwefudde cheap omuntu mwe mwennyini nnyini mwefudde cheap eri abayimbi mukima ssente mu bayimbi lwaki kazibalangire mulekerawo okukwata music industry eberemu ebyana n'abaana nze wano nina abayimbi abannamawulire namwe mulina abayimbi bammwe bwe muwagira ng'omuntu ne bwakola ensobi tosobola mulwanisa kwa muntu wo personally kati nze Dikenzo muntu wange Dikenzo ne bwakola kisisobola that's the truth namwe muli media tebeera partisan ebeera ku mazima naye mu Uganda olw'okuba nti bannamawulire abasinga obungi tetulina ssente tukikirize kati Shiba mwali muvuma waaki wano waliwo abayimbi bakubye bannamawulire nga temuboogerako mbu Shiba atumanyidde yabamanyiira atya kumwani asinga Shiba ssente just because Shiba wali we mwagala nammwe okuba you just want where she is
Chovola banga buli kimu kyakola mukiraba bubi Shiba talina buzibu yenjogera ye that is her ye Shiba ajja kujja ku mukolo abuzeeko bayagala okubuuza bakita self respect mwe mukiyita proud omanyi omuntu kasita weewe ekitibwa muganda nga bagamba weeraga guys it is just like that nzo ni musiba munkubira amasimu nemba jjako mbujoni yayeeraga I can't pick everybody kati nze waliwo omuntu akweraga kati ubona ngamba ki ni ngamba house galo wange mukwate pick this one that is self respect bwaba ulire ebyamawulire obikoyi nawe genda oyimbe omanyi nze emirimu gya Uganda ngimanyi bw'okoowa omulala ng'okwata omulala makerere waggule genda obeere engineer ani akutweka mu mawulire if you are tired of okulagirwa ng'ogenda ofuuka makerere wakyali waggule emyaka gyegyena ng'okomawo nga engineer so mulekerawo okusibako abayimbi abamu olukongolo you get negativity where there is nothing omukazi yabagamba katugende wamma twegeyeemu kituufu mwakeera naga katugende twegeyeemu today bayomba yatuleese dda wano amawulire galinda yes mulinda Shiba yepankirwako teyagoba omugenzi wano n'amugobera ku gate nowe talinnya wange era ne muyomba nze mbamanyi nange mwamanyirako abamu ku mmwe mwali mutandise okummanyira mundeetako olugezigezi mbamanyi oyo junior simukyaza aha nina Facebook yange kati okunkyaza manyi mutemina kye muli naye mumanyira kyekyo kyokka ekizibu ekiri mu ggwanga lino you rely on musicians to get content if you can't respect them get another job oba oli muyozi wa kasasiro olina okukitegeera nti sabirira nnyo tugule KFC tubeere ne kasasiro where there is no kasasiro you can't be omuyozi wa kasasiro the one who leads to the other if you cannot respect content providers kati junior nenkera nenvaawo content mugenda mujjawo okuva omugenzi bwe yavaawo nzaaliwo I'm the one around tewa mwena munkubira amasimu nga mwali temugankubiranga edda if you can't respect me oba joni yanjogedde bya kisiro oba bya magezi nzaaliwo you should take that give it to the public waliwo ekiseera kyokiriza nti kati ono yaaliwo nosooka okukakkana nogati omanyi tetulina kyakkola goloza teriyo mawanga nga Uganda nga basiru bangi ne wano mu Uganda n'omusiru tumuwa audience kubanga gwaliwo ate abagezi baaliwa amagezi tugagaza ki tugenda kola bigezo mujoni oli musiru amagezi ngagaza ki mbadde nyenda mu pepa nina mass pepa gye nyenda okola nti ngezi wale nze ni musiru nakikiriza you mean you replaced ekyuli nze yamutta gwe keep in history shall find you manya abantu abamu temutegeera nti the world moves beeremu ebyekisiru so you musicians mwa abantu ebitiibwa nenodda kukwine kama nuvuma siba bwotyo siba mukazi watu akola kwekunamira haina abawagizi befe abanyumirwa ennyimba ze ez'okunama jo yabadde ku comedy store siba natudde maaso ng'ayina aka costume siba kayambadde era wano siba we bamulwepinga we bamuteekayo olugalo all the men community twajja tumulwanireko who is this man ojomanyire kwine kama mukazi watu siba ayise mu bizibu wano bamuteekayo akagalo kannaswe najjanga munyiivu you have raped me how would you dare that to me nitugaa kwine kama ani amunyiizizza siba wange twagenda okutegeera nti bamutaddeyo kannaswe ne tuseka
kana Shiba omanyira abaana bali wano Uganda abaana bali Uganda wano kati kanasfike kamujjako waya. How dare do that to me? Nituko baba mutaddeyo baki investigation zigenda okugwa nga Shiba bamukanasubwe kati tekaweza na inchi nayo n'omukazi naye si mwango nze la konsatiza Shiba ntula maaso n'olaba amaaso ne gamyuka n'okyusamu akatebe era n'olaba nze Shiba ye muyimbi nze ennyimba ze soko zeze bwajja ayambadde ekyo kyennyini ekyo kyekintuuza mu maaso era nabadde ku comedy store nabanga nti entebe zo maaso za mitwalo 2 namugeteeka nteeka mu maaso era bwe namaze okulaba Shiba ajja n'ayimba ebizibu byonna ne bikuggwako Shiba ng'ayimba ayina engeri gy'asitamamwawo n'otunula jadda gy'okyusa akatebe Shiba ye muyimbi yekka nga jadda gye tutu bw'akyuka n'atunula eringa naawe akatebe okakyusa bwakaka n'omalayo sente zo olaba twin one so tukutumiddeko nnyo Queen Shiba ekyo kyo baba wakyesigaliza ekyokuba nti audience ekyuka gyodda gye tudda bw'okyuka eno nga tukyuka eno it's the way of marketing yo era tetukuyinaako buzibu Shiba nena nkubire kasire yakuba akagalo bamusiba because that was wrong nzotya really okugira Queen kama bwotyo no mukama ngate ye Queen ki Spice Dana muyimbi wange kamiri nkutumiddeko nnyo nakulabyeko Bebe kulu ne Yekolera Bebe kulu yateekawo miliyoni 10 okwate Yekolera Yekolera ali Kenya alira ku nsiko nabagamba mind the people you attack hey kati Yekolera talira ku nsiko nizo jamuteka miliyoni 10 Yekolera nankubira nangamba Junior njagala ogenda oteese ne Bebe kulu Bebe kulu sina kye mwagaza muleke musajja wate gwe wavuma mukyala we Zuwena gwe Yekolera mugenda no muvuma family z'abantu mwerimbise mu bintu byammwe byasitwaga ebyekisiru kati Zuwena wali ovuma wache Yekolera okuta abana ba Bebe kulu obavumye temugambwako ne kugamba Bebe kulu ajja kulemya Uganda teyagikulemya toli Kenya tewekwese owoza Wisdom kaya kuyambe Wisdom kaya avuma abana ba Bebe kulu wenzo tuvuma Zuwena gwe novuma mama Zuwena gwe keki gwana azikola mubuliddwa episa bivubuka mmwe Bobi Wine yakutuma teyakulekaayo Yekolera oli Kenya obona Bobi Wine tali mu campaign ze mujja kwesiriwaza mufe mweka oyo Bobi Wine si musiru genda okole ebyekisiru byo bijja kubeerako gwe balubongo yatali yebuziga makage teyebase jo tubulira bya setulago siba yafirie dictator mwete muddamu kuvuma bakyala b'abantu era Bebe kulu nkwebaza nti wayita na mateeka twajja kukola ekintu gwe novumye mukyala wa Bebe kulu omwagazaaki lwaki tovuma Bebe kulu ti Bebe kulu yetalina buzibu ne bw'omuvuma jamu abaana be jamu mukyala w'omwagazaaki mwereetedde obuzibu mmwe nzole nabyeko nga nvuma mukyala wa Bobi Wine babi mama yitungo tukutumiddeko nnyo Bobi Wine kati omuwa bya nnyanja busaabala obuyinza mwabufuna mama firie dictator nyongeramu gwe nenwere mwanwe ekiri mu Uganda bono bulimba bantu bakera kubacha ne bagabagala buyinza nenga bali busa bannange Bikira Maria nyabo wekisa muzimu kiguno ogubadde gwagala okugira ndaba gubadde gayise mu masanyalaze
Gwe nga mponyo obedi yandoga mani nve ku family eyo kumanyite basanze gabadde gagize ate gabadde gagenda kuba olaba bwe mbadde nyenda okufiira ku live eno manyi baliyo nabo bandoga mfakati kati n'okunwa maze bino kati bino bizeeyo njagala ku mazzi gokka bikwa kati n'ebyoko amazzi gundi amazzi plain gokka genjagala nene gali egundi mpozi ndeta mazzi gokka kati bino mbimaze nkomena wano banange amasannyalaze gadde gagala kunkola era kunwa kuno buli wembeera nno gayiweemu mu gundi mu giraasi ate kati naganywera okwo naawe firi edikiteeta temwagala kundabirira bujjo niyamba mwenge nandinwedde enkali nina kunwa mwenge ago si mayembe amayembe gadde gwe omusajja gadde gankubye wa so ayi wa Wisdom sigendayo nyenda mulaba ncha Wisdom kaye jamwa nemesezza abantu bagenda na mugongo Wisdom kaye tujja kwera bencha mutabani w'omulalo nesoko defending palasoyo n'abasanga nze ndi kwali yeni nera Tamale sina side nenga temusubwe ekivulu kya palaso no kumazzi gokka kubanga bannaye lukoze diye yaweddewo lukoze digwenneddeko amala manyo obulamu bwendimu nabwo buntu banke yalingira nnyo ati full figure aliye yanyiza Junior loved abanjagala banji kisegera muna abanjagala banji kyopulanga I have all this care nyirira temula bambu nyirira mwanangira dati ndi musiyazi full figure si yanangira ambu nyambala obutiti nengo obutiti Junior nalimbu ambaliddewa Kaya Wisdom nja mulaba encha mutabani w'omulalo Junior, do you have a maid? Bado yagala gwa abajja nenga bambi abanina wano be bamanyi engeri gye babikolamu newena mundabiridde bulungi Junior nyirira era buli omu akyogera bambi Junior bambi nyirira mundabirira segera nyambala bulungi ndya nwa nebaka sibayinaako obuzibu sibayinaako obuzibu kakati ennaku zino sikyayagala nnyo okutambula kiro naye kakati ate era Abannayuganda era tebaagala nabo kukkiriza nti omuntu wamaali mu mbeera nnungi kitegeera naye nga mundabiridde ate Abannayuganda munjagala nze am one of the most loved people on internet ate mutambudde nange okuva we najja ku internet bambi mutambudde nange baali bamanyi nti we naava mu noopu mbu following ejja kugwa ne batamanya nti waliwo ekintu kimu waliwo kye bayita favor waliwo omuntu nga ayagalwa kitegeera waliwo omuntu nga mu nsi ayagalwa kati Junior yanjagalwa abantu banjagala era Tamale bwe ndwala ebera public concern nze bwe nalwala luli abantu mwapereza sente mwapereza $5,000,000 bwe nalwala luli by the way nyera nabebaza we nalinga bwe banumba abatemu bagala okunzita bali bakutte muntu in fact matching meka so bambi munjagadde Junior mutambudde nange ever since I can page yange zezimu ku page zisinga okugobererwa mu Uganda oshegera so mutwagadde
So mutwagadde with my dad. Shegera mwagadde taata wange. Ekyo kyaba na Uganda chonchi bebaliza. Buli kimu family yange kyebaddemu mutu supporting. Buli kimu. There were people who wanted to put us down. There were people ne brandi ya fete kubika. Abasajja bagigezaamu ne balabanga tuzitowa. Ne tuzitowa lwaki lw'abana Uganda. Osegira waliwo abantu nga babaagala. Fene bwe tukola ensobi ne bwe tubavuma bambi temunyiiga era mutubeererawo abana Uganda. So mbeebaza nnyo naddala abantu abali mu America. Leero 1st June. Today is 1st June. I don't know what to give you people. There is a scandal we had even ebya kabaka. You stood with us. Nze nali sikirabangako. There is a scandal we had. Oba mujjukirawo mwezi nga gumwe mabega. Segera bino ebya kabaka there are people who wanted the abantu ne bateeka mu sente. Mbu junior mbu ne taata we mbu tubalwanise, but it's God. You people, it's God. Mutulazo okwagala mugoberera program za tata wange. I think mwena ali mu yonna. My father yasinga following. Nebwe nteka wakasimu era mujja ne mutulaba. So I want to thank you so much. I want to thank you so much. I want to thank you so much. Ekyo nkibebaliza. There are people who have moved with me bali mu America. Ever since I started blogging. Bali mu America, bali UK, bali China. Abantu abali wano. You have been so good to me. So Junior, sifunangayo incident. Inti abantu bavumya ku social media. Ne banjogerera n'ebintu ebitali bituufu, but you have always stood with me. So ekyo bambe nkibebaliza. Bantu muteeka mu data. God is great. God is great. Sigira abantu bagamba Junior mugenda kufa ne taatawo lwaki be bafa. Umanyi Katonda muzibu. Abagamba ogenda kufa be bafa. Ogenda okuwulira oli takyaliwo nga mwe muli. So God has manifested into our lives. Tigera fe tuli involved mu ntalo nyingi, big power politics with my father. Abantu bagamba ne Junior duka Uganda nakafuna invitation mu America nga zonna zitaninga down. Segera duka Uganda sibanya bagenda kutta sibaya waliwo olugambo, but Ugandans babaddewo ku lwaffe. So sora bamalayo Segera. Even the incident I got when nachawa mchala wange Tasha, still you stood with me. Segera. When I had nga mchala wange ankubye, of course we ankuba Tasha, I remember he beat me up and then kati awona akasukirera ebintu ebweru. I think you still remember that saga. Mchtegera. So era still Ugandans, you didn't stop there to love me. Mwabeeranga weeranga munjagala even when my wife beat me up. Neza nibaga banange mchala wange yankubye. You stood with me. Abana Uganda, you stood with me. So I don't know really how I will ever pay you with that or that love. Osigera era mchala wange kati awo abantu ne balowooza ne bwe nabaninga ne kati nemanga sikyagiri nnyako kino ekivubuka kikeezi siga palaso wakubyemu kikeezi n'okikubaga amambuluga. Era still Ugandans, you still cared for me. Ezo zonna programu naziyimiriza sikyazikola ku TV. Segera I'm now a public without even television. Segera bali bandeseeko olugezigezi apo neŋŋamba mmwe mulayika temuntegeera. So it is only God who really gives us things we have. Era kati muguno omuzannyo era waliyo abampalana kati nga bapengepenge. Segera gye bali bampalana lumbuye. Segera gye bali bampalana Junior abeera atya n'ezo numbers. Manyi Bebe ezira muntu alina numbers. Bantaddeko buli kasasiro. Nga bwe nagende wa Bob Wine mubege. Of course I'm educated. I had to go and work. Segera nali siza kubeera wa mamu nopo koza stocks is a principle. Segera I have a good job. My father fought in the war.
kati nkola ki mu struggle otegera why am I struggling so lwaki mba mbona really otegera so mwekwasa nnyo Mukama the Lord will elevate you otegera Hemusirichi nkutumiddeko nnyo my good brother Hemusirichi you are one of the people who have been with me we have moved together era abantu ne bateekawo embeera mbu junior mbu ababaliyo life mbuliki lwaki oleeta akaakaana like people always want negativity like now we are now working may I work with everybody including people in Nope okitegera naye abantu mwagala nnyo ebintu by'owalana kati mwali mumpalanira ki ne mugenda ne mulipotinga page yange munkoze ebikolobero but God is great God is great ne musaba ne mukubira ba YouTube ambo tebankyaza like how why all that hate nenga nabani junior okujjako okwebigulira na kubeera handsome kyekipalanya mu Uganda like being handsome ngoli bulungi nga webigulira kitegeera nyumvone munsibako ebigambo yuyo muntu tekusolo timunvumye sekubuge full figure ole ekikazi ekyo kye full figure siri kisonyiwanyiza nokiwa obutwa nedda sebo nkyeyongerayo netagamu eddakiika 3 ziwe za 3 ne banjogerera kitegeera awo kusoloti senkubuge tamanyi nako I felt so bad. Literally, we went to another cat like these old pumpkins. Ninga abantu bese bakubana babantu. So bantu kubankola ko program namba okusolota yo senkubuge. Mbuba woni ngaze igwe amalala nasoma. Nawe gendo somesa abana bo. Manyi omuntu waba yakyawa taatawe there is that way wayagala okuteeka ko fitina. Ne bampayiriza nganze bwe nagenda kusolota. Me? Please, you are disturbing me. Me concentrate. Leave, go to bedroom. Osegera wamma. Ndabadde bateekako wembeera. Ne bankolera sebo program mbukubanga if my dad has said something then does it mean that's me who has said it? Kati nalenzigiramu wa mu conversations. But Katonda aswaziza abantu mu ggwanga lino. Nti bagenda ne bakutunuulira ku myaka gyo oyina ebyapa bina mannya go ovuga amadisipasiyo nabo ne bajjukira abaana baabwe. Ekiriwo kya fitina y'abaana muno omuntu akutunuulira naga kano katabani ka Tamale lwaki era ke kali mu ministry nga naye ajagala. Inugu nogamba abantu omuntu nakumalirako program na on mainstream kyana kyawe ekikazi ekyo kifulu figanyiza no kiwo obutwa omukazi oyo yantama waliwo wosukka nobanga mu butufu wamma osusse naye Katonda teyerabira bantu be ate Katonda aswaza abantu tomujja kufiira nnyo mu garage. I hate that woman. Nze Tamale si kyawa nena kyawa omukazi ne munzirako ku soloti noyo senkubuge agakatura simulabanga nako but nali muwulira sigere but then I was like natula ku TV nga what waliwo n'ekyo kisajja kye bakola nakyo kye kirina olubuto lukirinyanga amalwa ekyo ki bakiyita batya that guy works on salt nenkubira pastor Bugingo ne mugamba this should be the last time era tebakiddangamu. The program is called Unveiled Experience. They call it Unveiled. Experience. Nagamba pastor Bugingo that should be the very last time okuddamu okunjogerako ku soloti. Don't use my name to make views. Osegira era tebakiddangamu ningulaba nnugu wamma nnugu yokka muntu nakuteekako ennugu omuntu nakutambulirako nogamba naye omuntu ono afaaki nange mbubambuulirira ati mwabanaku mubuulirire nze mbu taatawo wanaavaawo onaddawa kale n'owulira abasiru bano gommanyi nnyo gwe gommanyiiko ki okay what do you know about me
Let me tell you, I have 4 land titles in my names. Nja kutudako ploti emu kwemo nga tata wange avuddewo. Bwanda bange uwungu bange omanyi mumanyira. Nze kye bamanyika abana Uganda basiga obungi mumanyira abantu. Mwefuula abamanyi abantu temulina kye mubamanyiiko. Gonjogereko otya ggwe. Nze nasomera buddo. I went through good schools. Omuntu nenyena nefuna n'omulimu. Embwezo omanyi gwe nga bakola interview. Omanyi kye bayita batya aptitude. Wali otuddeko ku aptitude. N'omuntu tamanyi na kuwandika nze nakyawa omukazi oyo for figure. Ne bwe musanga nyinza omutomera. Ekyo oyo omukazi namukyawa. Nza n'omuwa obutwa. Omuntu kwega waliwo fitness esukka olina olabanga omutima gwe mubi. Owala n'otya omuntu gw'ozaala mu butuufu. Nufya kali kasenkubuge bana akasajja ko nakakyawa. Era mwebaze nnyo bujingo. Nti naye ayina entalo ze. Se ate zaali entalo singa mukola wamu. Nena mwene muddawo ne mwasamira abantu ne mumanyira abantu. Muli banaku temulina kimuyina. Mukoma ko banzungu na kwambala busuuti. Ensi ekyali mu busuuti. Ensi oyina ki? Kitawo abate yakolerera si buzibu bwange. Kati tuwalane mutabali wa Museveni kubanga mama Museveni yamuzaala. Mulinga n'embizi nze mwantama. Ate kati si kyalina muzannyo mwantamira ddala. Obukooti bwe mweyambaza ne mudda bakusasula setemeka. Sodo tiine emisala gya setemeka. Nga n'agitwala sente azijja mu church Bujengo. Kati emitwala nagyo gibavumya abantu. Olaba abantu bakola kweni BS wa Kalisa bali mabanja. NBS yagoba abakozi. Goza bakaizi bafuna setemeka. Era busente kati ze tabala nyizo kola ku TV. Mbunkerete kama mafuta gange tule ku TV mfune yo mmeka. Mu Uganda tubikyali sente. Bonna abantu babeera okwebuzabuza. Nenga obwavu bubasenkenye n'emmanyuma. Nenga tewali sente zibafuna muntu nagenda mu botiki ne bamuwa engoye zaabwerere. Abantu bonna basiga okwambala ku media. Engoye beewola neewole bazijja mu botiki. N'amala nazikola ki gundi lekera awo njogera ebintu bannontamire. Nebu balaba nabo bamanyira abantu mubatuddeko obu TV bwabwe bamanyira batuloga kati omunaku peke amanyirani bali mu history. Sibanya twalika abamanyi mwalika abamanyi ngense batya what happened kye kyatuukawo. Mulekerawo okumanyira abantu busajja mmwe eri eddogo lye musiba muzunza ku baana b'abantu. Nze temunsobola ate era temunsobola kuba nze Tamale sinayo story nemu tinagende wagundi na nyamba. Nze my life has been straight. Sina wa muntu jenkera nti nyera wagundi kupa setati mumanyira. Oyo gundi ze yamutwale nze waliwe yantwale wo muntu. Mbona ba mama kadaga mbalabidde ku tata wange. Baganda ba president banze ile bonamba labye because of my dad. My name enough is enough. Nimwe manyira nnyo nemba kyawa. Kali kaseko buge wekagaye ebinnyo. Oyo mwana onjogere ko kigwe gwakulira kika kyewaffe. Olaba ekika kyannemwa. Kati olwo gwenda byobukulu ng'amasanyalaze. Olinga byoya bya munkwa wongambe banne nawulira obusungu. Atoba mpaka nakati nkyabuwulira. Mbombuulirira nze bambuulirira. Ku myaka gyange nkyabuulirirwa. Ombuulire ndi mutamu. Nze yabba ez'enguudo mu kifo ky'okuginika ebinnyo muvuma ababba amabaati. Bibeera ku solo tibisinikira abantu mannyo. Era nagamba pastor Bujingo gwe gubo omulundi abo bantu bokuddamu okumanyira. Obukontrakti bwamwe bwe musayininga obw'emitwalo 3. Ne muddomo mu studio ne munyampa ne munyampira abantu. Muyina ki mmwe mbwobwa. Tiri kye muyina muli banaku. Teri akola ku TV ayina sente. Bono bakasuku be bayina zi YouTube bebejjeeyo. Bakasuku kati be bayina ku sente wamezi labikako nti omusajja azimba. Oyisegera omusajja wamulaba nti kasuku nti as evolved. Ayina wamma kubirabikako. Ne mubeera wemuva basabo nga muli ambizi. Ngolo mutandika okudiscussing abaana b'abantu abamwe baliwa. Abatamanyi na bataata baabwe. Nze temuddangamu okumanyira. Temukiddangamu.
nze sina n'omugwe nti awo nsobola okubalumba ne mbakuba era temukiddangamu era temukiddangamu bondabanga ewuwongo banga nze omuntu ataleeta mmere ku sowaani yange you are completely useless nze wano mu Uganda abantu abasobola okufukamiza balinga bana hamu yasooka hamu bwankubira essimu ngenda nziruka kubanga ne mu kuziika Yusufu hamu ye yaleeta ssente abasinga obungi mwajja kwogera okuziika kwa Yusufu hamu ye yakukola neno balaba nga beyambazizza obusote John yatukwagala nnyo munjagaza ki nze kati sinna giyiga tokyankubira nduulu mbu n'ennyenda mbu nga njidde abantu baagaliza abantu bakwagala oli bubi mbu babeeyo mbu bandikodinga nawulidde mbolombo bantwale mbu bansibe kale n'owulira amazzi ago kati ondikodinga otya biki byenjogera no byese really ettima eriri mu ggwanga lino abantu abamu bwe mutaatuule ne mufuna ebyokukola n'otegera nti emyaka gibaleseewo omuntu n'obadde ettima bw'otyo n'ondeetera amayembe bandeetera amayembe katono ganzite neno sankubuge mbukakkana nze amalala nga yina era kuva buto nazaalibwa kujoga si kujogebwa nogamba ono omuntu anjagaza ki tebakuweererangako ku fiizi tamanyi na bwosula tamanyi na gyosula nabeerawo ali ku butivi buno busasula akasanvu kati ze bayiza okupa pulogulamu ku soloti nkoleyo ki nkole ki ku soloti TV ya church junior sirimu kulokole kati mbuulirire man of God butasoma na kweyiya bye bibatuusizaawo mwali mukozesa ebiseera byammwe nga mukyayina amaanyi n'obuyinza muli ffe n'otulaba ffe gwe wakalaba ffe munnange ffe mwe mwali ki ebyo byaggwa ffe n'otulaba munnange gwe mwana gwe gwokyali mwana muto junior ffe munenga twaliwe mwaliwo ne muvaako ensi etambula bw'ofiirwa nnyoko osula ku malaalo ensi si kyewaliri kyoli kati kyekigasa totandika ebyo biboozi nali kiki kyoli ensi tebeera mu history eri mu future afuga America ye Biden full stop totandika ate kati olaba emirembe gy'Obama stupid hati kakati olaba emirembe gya Trump that's idiocy ebyo byabatasoma you move forward keep going n'abantu nemubeera ku nze mwantama kumanyira omanyisa webyayo tatema mirandira kwotudde nze junior ensi empadde oba chances mmeka I don't know how mbotatoma nze mirandira gyange ogimanyi tetulwanye n'ensi eno bakitaffe balwanye n'ensi tubeere bulungi you can't put me down without a fight. I will fight you. I will fight you. Eh, mama, nkutidde. Nze kati nze oyinza okunkubanga bye mwakubyali ene skin gwe. Nze junior oyinza okunsanga n'onkuba empi. Kuffe kubeerako omufu mu ddakiika 2. Kuffe kubeerako omufu. Ngajja tusaini ngenda gana asooka okutta munne mu ssaawa 2 n'omulambo tagwa nsaawa bitu byakisirunza. I grew up from an organized home. Don't duplicate me okumpa byoyagala kati anti ensi eno Uganda abalemeddwa ensi be bawa amagezi wali mwanzirako ku soloti mmwe naye nabatereka ate nja kubafuna akamanyiro kammwe kabaggwemu ngina yasamira abantu simu ababaliisa munkozeeko pulogulaamu mmwe nga baani netuliti ebikulekule bibisatu ebyo waliwo ekisajja ekyo kikola ku soloti ekyo kirina olubuto olunene ekyo mbu kyali kimbuulirira kati faaza kibi yankubirako essimu ne mugamba faaza gwe guba omulundi gw'ogusembye kumbuulirira mbw ati junior mukatuliki munnange ne mugamba faaza komaawo nze olwo olugezigezi lw'ekikatuliki siruliimu ze siri mwana mukulu
Sikola mu kiko siri mu sinagogo yakumbulirira nfuneki jangu nombulirire nga akakadde mu nsawo okayina omala okwate munga hamu bwakola hamu atubulirira na sente hamu mukulu wange ne Yasini akubulirira akakadde abala nti ezo mmeka genda onwemu soda mu butuufu naawe nolabanga wamu omusajja akubuliridde nebyo ebyokumbulira ku maluso gye wange omanyire nga nebye nnina mu nnyumba yange bikusinga ate omanyire yanda obulirire banaku banno saakola bulamu bwange si ese ate obulamu bwange yese nti nina examples nze example yensi mbu junior you should be exemplary to who tuwata manye kyakola ndi mu police kwatisa mateeka nze I'm enjoying my life. That's what I have to tell you. Love me, hate me, I don't give a shit. I'm enjoying my life. Chochombelewo nga mukimanyi my people. Saa bintu byakumanyira nabafukamirira ddala namala. Ngende mumanyireko abalala nze akajje nakakuba. Omuntu nogende wa genocide yetatubulirira. Musajja akwata bukwasi sente wamanga azikuwa. Bwe nagende wa genocide okupa sente ngate yasooka kunziza mulekicha. Nenulaba omunaku pike. Hali awo junior kakati content wonno mukyuse sijja. Ngeri gye nali mutandika oba nakwebuuzaako. Nze nja kumala nabba kunamiramu. Soke mutegeere nti nabako wange. Sitoleta lugezigezi wange. Bwe mba kunyiziza genda ku police tojja kunja Samira. Mwasamira nnyo abantu. Ebyomugenzi ye yali bibateekamu ebyokuba waana. Sina muntu gw'empaana. Ne wananzika. Mwamusasulamu masasi. Siyena. Buli omu yeetika omusaalaba gwe. Naye nze junior. Kandi obusente bwange obutono nfe bulungi. Netika emisalaba gy'abantu. Wamma you enjoy your next to the list before December. Comment eno mugikwate gwe salamu nakabwa.